fisa zikulemeze ensasule. Atenga zinema zitya. Ati kumanyi bulungi manye ennyingi zaayo omunda n'ebweru. Okitegeera. Simanyi anyway sente zino z'otwala ogenda kuzijjawo kuzizza. Ngenda kukola business. Business saji kugamba. Wagingamba bwegwa. Bana kati goyagala nze mbere tubere serious tuyina okubeera serious ekyapa kikino kyokka ye property gye tulina mu nsi muno tugikwate tugiteeke mu company ne bwemba mwenkolera mu company ekyo tekinzijjaako kubanze nange nyina okubaayo n'akange okitegeera gwe nkuwera oni ogenda otandika business bwegwa. Okay kati tukole bwe tuti mpaaka ekitundu omanye nti no kati ekitundu kyompadde kyekya sheye yange ku kyapa gosigale omanye nti ekyo sikisinze ekitundu onakijjawa sigenda kukola business ezo business zo mukwano ugende w'abaganda obakuwa ekyapa oba bakuwa ebyabwe obireeta obimpe nga tenyina ekyaffe ekitukwatako tonyumiza amandazi mukwano. This is not my business, this is not my company. Bw'oba tolina musingo gw'ompanga ate nga siguleese ogulina naye guno tuguliko babiri kati bwetuba tuguliko babiri gwe nange nze gwe mukyala wange kati mba nkoze nsobi ate oguleeta wano laavu gijja mu bizinesi mukwano sigenda kuwa ssente nga tolina musingo gw'ondaga nga gugwo wekka kuba ssente nziwa ggwe siziwanze ogenda kumpaako fine business kati goyagala mbere mu mbeera mbi nga tulina kyetusobola okusingayo batuwole ssente tusobola ozirunning kyenkubuuza ssente zino bw'ozijjayo n'okola bizinesi yo nfuniramu wanze nga mukyala wo onfuniramu wa bwembanga tudevelopinze family yaffe olwo oba togenda kufunamu onjagala mbeere nga ndi mbeera yabwavu nga tolina access esobola okumpa ssente. That is the reason waki olese ekyapa kino ng'okimanyi nti ndi mu kampani nti nze n'onofiisa nti nsobola okuteekako siginicha yange ne nkuwa ssente ebyo ebyegyo sibiina mukwano get out of my office.